Gwe nyini ng'omuntu gwe capital. Kati olina kutandikira ku gwe ng'omuntu. Kati tunoonya capital naye nga tumunoonyeza gy'atali. Ki ky'olinawo ng'omuntu ky'osobola okutandikirako? Bw'oba toyina ssente olina kutandikira ku maanyi. Ky'ova olaba n'emirimu ti ze source of income. Omuntu atalina capital nga alina ky'ayagala okukola asobola okansooka enkolesebwe. Naye omuntu eyasoma ajja genda atule mu office oba ku reception. Omuntu ataasoma oba olina kutandikira ku site. Kubupoota kuweereza naye ate gwe toyina kyakola atoganze n'obupoota sibukola. Kati capital asooka ye gwe ng'omuntu. Gwe capital atandikibwako. Nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Sente ziditamininga ki? Money editamininga etya enkulaakulana yange? Abantu bangi sente azifuna naye ne zitamugaggawaza paka lwe ziggwawo. Nanti kati obuzibu muyina temwawula sente na bugagga. Sente n'obugagga buki? Bugagga. Si buli alina sente nti mugagga. Bantu bangi nnyo balina sente bafuna sente naye nga tebafunye bugagga. Kuba ne weekera ku makya n'enkuwa obukadde bubiri. Oba ofunye sente naye wadde tofunye bugagga. Bukadde bubiri obwa $. Era sente ezo ojagulako Range Rover, ojagula ennyumba, ojja kukola kipaka ezinaggwawo. Nsobola okufuna obukadde bubiri obwa $, ne sigaggawala. Ate oba ogaggawadde obeera olina sente oba tolina bugagga. Kubanga nsobola okuzimbako ekizimbe ekijula okwenkana ekikyo ne ngulako emmotoka gye njagala ne nvuga. Nanti weebuuze lwaki abaana b'abagagga basikira sente ziggwawo. Lwa nsonga baba basikidde sente baba tebasikidde bugagga. Obugagga bakola bukozi. Kuba kitammwe ayinza okuba nga abadde amanaginga incomes and liabilities bulungi. Ng'amanyi amabanja ge nga n'ogasasula agasasula. Naye ate kati gwe omwana n'ojja n'otandikira mu ggula Range Rover na kati ziba zigenda kuggwawo. Taata nga tagulanga ku Range Rover. Ekisero kiba kizeeko akatuli. Akafulumya naye ate nga tekayingiza. 2 Uganda ogiraba otya? Nyina we njagala okutwala maaso awo. Wagenda kuba wazibu nnyo. Wagenda kuleka abakozi bangi nga baresigninze. But for their good. Naye nga tinatuukawo 2 ng'omwaka gubadde muzibu. Mawanga agasinga obungi. Bw'otunuulira COVID-19, bw'otunuulira ebizibu ebibaddewo, ebibamba ebizze mu ggwanga Uganda, abasinga batya nti COVID-19 ne bwagwa enkya wadde eddagala lifunise, amabwa gakyali mangi mu nsawo z'abantu. Tugenda tandikirawa. Ndaba akaseera akazibu ennyo ak'obwavu. Kale okwawukanako ne bannanga abalala. Nze wadde ndi musajja Katonda ansaasidde n'ampa ku ssente. Naye ate ndi musajja mukkiriza nnyo. Kati nze nzikiriza mu kugera kwani? Kwa Katonda nga we nagambye nti kakube kufa nze nkulinzinga lunaku lwakya. Kuba manyi ekyo sikinaako buyinza ate manyi kirina okukola ki okubeera. Kati nze ne COVID ono Katonda atuwa ne ssente atugezese. Onaayamba ku banno, onaabakwatirako, onaabeera musajja muntu mulamu. Ng'azikuwadde kugezesa. Onaasigala onsinza nga wakolanga nga tonnazifuna. Bangi kasita zifuna nga dduka. Naye nze ne COVID mulabanga ekigezo. Obulwadde Katonda atugezesa ne ssente, atugezesa n'obulwadde, atugezesa n'endwadde, atugezesa n'obwavu. Ekintu kyonna Katonda kyakukanyugidde kiba kigezo. Kinaakuleka olina obuntu bulamu obwo bwakwagalamu ng'omuntu kye bayita okufumiitiriza. Kati nze nsuubira Katonda eyatutuusa mu 2020 ajja tusomosa atuyingiza 21 era ajja tuwa ekyo ekisinga obulungi erife nga yakipulaninga. Ekyo so kigamba ku nti kirinako amagezi, ekyo tukirekera Katonda. Uganda ogiraba otya ku lwaleero? Uganda nga bwekoleddemu analysis tulina abavubuka abato bangi abatalina mirimu. Ate abasinga bali wakati w'emyaka 25 n'33 oba kunukkirizaana. Gambye nti ku myaka 4 omuntu abikaminga desperate. Aba alaba obulamu bugenda, emmotoka ze yali asuubira okuba nga avuze mu 33 tannazigula, ali mu nnyumba mpangise, kati omuntu afuuka desperate. 40 years. Katulina abavubuka abo, it is a time bomb. Ate they don't have a direction. Bagenda na kibuyaga, babagamba kino nga babuguma nga bagenda ne. Obagamba kino okujja nga gavumenti evuddeyo nga naffe tugikwatiddeko ng'abasuubuzi ate abalina omutima gw'eggwanga. Okulaba nga tugenda mu bintu wano wammanga ebya integrated agro-processing plant. Uganda ejja kutereera, tujja kuba bagagga nnyo mu bbanga lya myaka 8 oba 10. Uganda ekyasobola okubeera nga Dubai. Singa ffenna tukkiriza nti ffenku nga bannayuganda ezirina okukuma ekyoto kino, emmere yaffe okujja Uganda. Tetulina kunoonya mulala bugagga, ffe bugagga era ffe tulina okukola obugagga. Ndabye abantu bangi. You are a lawyer by profession. Naye togendangako kugulawo ba law firm, tokozesebwangako gamba nti nkolera mu
kampuni ya gundi ne gundi abasinga singa abanga afuna omusala mutono nga alina diploma abala amagezi ge baba wanti genda ofune degree bajja kwongezodde ku mitwalo 5 bw'abeera ku mitwalo 5 nga talaba kulinnyisibwa ng'alowooza nti agende asome masters adde ku mitwalo 7 oluusi bwe kibula obanga n'omulimu ogubuze ng'agamba nti kagende asome PhD ajja afuna mu bitongole ebyenjawulo gye bamukozesa obuyigirize busalawo kyenkana ki ku bugagga bw'omuntu ewantu eyo ntwalayo nnyo naye njagalayo naye lwakuba saagala nnyo okwogera ku buyigirize ebiseera ebisinga abantu bandaba bubi bayinza okugamba hamu ayiza okuduula naye bannayuganda bannayisa mu nsonyiwe nze siduula naye lwansonga bwe mba nakubuulira ekintu nga we kiri best within perimeters of reason and reality ate mba nyino kikugirayo nekikola ki nga we kiri. I've given you an example before negamba nti nja gitwalira kuba professor abasomesa abaana mu university kuba betutwala nti basomera ddala nnyo. Yes. Why is it that professors and teachers are the most educated people in our societies and they hold the capacity to even pass on information to the young generation, but with total inability to practically apply what they teach towards their own prosperity? Kiba kitegeeza nti knowledge is information basically. Yeah. The ability to practically apply that information turns it to wisdom. We require wisdom to prosper. Knowledge is merely basic. Kati gwe tusobola tujja kusinziira okuba n'amagezi nga tosobola gakolesa tekirina kikikola ki tekirina mugaso. That is why nosanga omuntu tisoma PhD nkola ki ate onoonya ssente oba olina kyosobola okukola kati n'ofuna ssente waki totandikiraawo. Ate n'ekirala ongambye ku kyokukolesebwa tewali mulimu gunoonya bugagga. Omulimu ogusobola kunoonya capital. Kale kankuzeeyo emabega lwakuba munnayuganda munnanga ali yandaba njagala nkuzeeyo ku ABCs. Oli buvubuka muto oba mukyala muto otuuse mu mbeera egamba nti neesobola ovudde mu bazadde bo otuuse mu mbeera egamba nti nange njagala okunoonya obugagga kiki osobola okukola wammanga njagala ompulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala sooka wekkiririzeemu ng'omuntu ogambe nze am a person of full age nkuze I have competent understanding ntegeera siri mulalu and am a person of sound mind. Buli kyenkola nkiraba ogambe ndi mulamu ate ndi muvubuka muto oba ndi mukyala muto. Sooka weezuula ogambe nga nze kiki nnyina kisobola okutandikirako. Nyinawo obukadde bwange 2 bwe nsobola okutandikirako okukola nti asibuyinayo mbusaba muzadde wange anaabumpa oba 3 kitegeera nti tajja bumpa ogambe kati nkoze ntya okunoonya capital. Woba toyina zitandika oba oyina ezitandika lowooleza mwezi ezitandika entonotono z'oyina okulaba zikola ki. Capital ya determining omulimu gw'okola. Si ggwe abeera mu presumption n'ogamba nze njagala kukola mulimu bwe gute ensobi abaana bagikola nnyo. Ate woba toyina nga n'ezebbiri toziina sooka ogambe kati nzizeeyo nnyina maanyi ngakolesa eki. Oyinza okugamba nti njagala okukola omulimu gwa miliyoni 2. Miliyoni 2 nzifunye ntya? Woba wasoma ojja kunoonya omulimu gw'obwasoma. Ne woba tewasoma ogenda kugamba nti kanoonya omulimu nti tugeze ngende ku site mpeereze oba ngende mu kikubo nti kule container lwakuba gye emirimu gye mutaagala kuwulira. Naye ng'omulimu guba source of capital. Omuntu genda ku mulimu okole ekiseera ekigere ogambe nti wempeza miliyoni 5 ngenda guvaamu ntandikoko. Tosobola kubeera mu mulimu ng'onoonya bugagga omubeera mutukolera muba munoonya mwongera ku bugagga bwaffe si bwammwe. Kitegeera naye omuntu alina okukola akaseera mudda n'agamba nti naye kanneetenga omuntu n'atandika okunoonya ssente naye ng'azinoonyeza mu kintu kye yeetandikiddewo okulaba nti ate kimuwa obugagga. Kuba obugagga it is a stage. Oyinza okutandikira mu kuvuga boda n'okola akaduuka oba mukyala wo n'omukolera. It is a stage. Bannayuganda obuzibu tuyina twagala kibwatukira. Twagala obeere nga wooli awo leero enkyokeere ng'olina ebyahamu byonna by'alina n'omusingako. Muganda wange otegeereza tujja kusanga buzira oba bajja kukuba amasasi ng'oli kwayo oyagala kubba. Ssente bakola ki? Bakola nkole. Ssente hamu azikoze ate hamu kyabakoledde eky'obugagga bannayuganda bannange abalaze nti kisoboka. Kyekyogaga kyensobola okuwa ensi yange. Mwami Amisi Kigundu obadde ng'asaanuula obusaanuuzi bw'otunuulira percentage eri mu Uganda bannayuganda bangi
bayimiriddewo okukozesebwa era batunuulira nga ewali future yaabwe. Bannayuganda beeroga, ayogedde nti obugagga tebuva mu masabo. Bannayuganda beeroga, beerwanyisa, beeroopa, beewalana naye ng'ekibeewalanya gy'emirimu gye bakolera. Mu kaseera ke kamu tugamba nti tewali mukozi aligaggawala ng'akozesebwa. So nga twagyogeddeko naye nnene era nga wogambye ensonga kati nga bagambye ekyokwerimba si kyakufumiitiriza. Kati ogenda otya mu ssabo okunoonyayo obugagga oba ogenda otya mu ssabo okunoonyayo promotion ku mulimu nga mukamaawo akuwa omulimu omukolera nakasero. Kati ebyo mu ssabo ne nakasero bikwatagana bati olina kweyisa bulungi ku mulimu ne bakuwa promotion. Ebintu success and failure based on reason and reality si kyakufumiitiriza okukkiriza mu byawongo